Ampuliriza omulungi. Nzikiriza nsooke nkulamuseeko ate oluvannyuma nkwetondere olw'okutwala ebbanga nga sikuweereza. Ekituufu bwe ntyo si bwe njagala kibeere, naye olw'ebizibu ebiteebereka oluusi kimaliriza kibadde bwe kityo. Kale mbasaba munsonyiwe olw'okubakandaaliriza ntyo. Mu kitundu ekyaggwa mujjukire nti twali tufundikira essuula ebizibu tebimanya ali mu Nnaku mwe twalabira nga mwesezi bambi embeera eyongera okumutabukako. Anti oluvannyuma lw'okufuna essimu okuva mu ddwaliro ng'emuyita ayanguwe asange mukyala we, emmotoka yagisimbula ndiima asobola okutuukira mu budde. Wabula musajja wattu aba akyagivumula atyo, kwe kusisinkana omulema ng'agezaako okusala ekkubo mu kkoona. Yali nsiitaano nga bwe tujjukira era gye byaggweera nga mweseze emmotoka emuwabyeko mpaka mu luwonko, wabula yonna nga yeefunyizza ng'ekisenso. Abajjukizi ndowooza mujjukira nga awo bwennyini ekitundu kyaffe oba essuula eyo bwe twagifundikirira nga tetumanyi oba omulema yamukoona n'afa era naye nga mwesezi n'akafiiramu. Ebyo nkakasa bye tugenda okumanya mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ensobi mu butamanya. Bino byonna okutuukawo waliwo abaali balaba okwali omusajja ne kawalaki abaali ku kagaali mwesezi be yasooka okuyisa nga kyajje yeekube mu kkoona mwe yasanga eyavaako emiteeru. Era ku byatuukawo mpaawo kyabanyumizibwa mpozi ate bo okunyumiza abataaliwo. Emmotoka ng'emaze okulya omulema eryoka eyolekera ekiwonvu baamanyirawo nga bombi lubagolodde era olw'ensisi baatandikirawo okukomba mu bibatu nga bakoowoola buli ayinza okuwulira ajja alaba akabi akeesolesezza ekyalo. Wabula ekituufu ensiitaano y'emmotoka abasinga baali baagiwulidde era enduulu yabasanga mu kkubo, mpozi kye yakola kwali kubatuma kwongeramu ku misinde batuuke ensasagge we yali egudde. Abawerako nga bamaze okutuuka wakati mu bangi okwesomboola, buli yamanya ng'afootoddwa nga bw'atakaaba lwakiri anyiiziira. Abamu wabawuliranga bakaabira mukwano gwabwe, abandi muganda waabwe, wabula ng'abalaajanira kitaabwe ennaku gye bakaabye eyunguzisa ezziga. Ate nga bw'owulira ebiva mu eyali akaabira bbaawe ng'amaziga bwe gakuba okumpi, toyinza kwewala kugatonnyeza. Ye nnyina yali yeebuuza bw'agenda okumalako ng'omubi amwawudde ku mutabani we abadde amulabirira bw'atyo. Mu kaseera kano amatu g'abasinga baali bagagabudde eri oyo eyaliwo bino byonna nga bibaawo abanyumize bwe gubadde. Era abaali balowooza nti ekyokuba omulema kye kyali kiviiriddeko eyali atomeddwa okutomerwa, omwami ono yabakyusisa endowooza n'ategeeza nga naye bwe yali asimattukidde ewatono. Era mu kino omusango yaguzza ku eyali mu mmotoka gwe yagamba nti abadde agivuga era ng'anoonya okutta omuntu. Anti mbu ku misinde kwe yali abuusabuusa nga waliwo eky'ensonga ekyali kimupapya ng'oggyeko okwagala okuzaalira amayumba ebiwoobe era kye yali atuukirizza. Ebigambo bino byasiikuula emmeeme z'abaali bawuliriza, era singa baali tebannakakasa nti naye yali atugiddwa akabenje, bo be baali bagenda okumumaliriza. Oluvannyuma lw'eddakiika entonotono ez'emiranga, ebiwoobe ssaako n'okwetooziira, abamu baasalawo basooke baserengete mu luwonko ewaali wagudde emmotoka gye baali tebalengera na kulengera, mpozi okulaba obuyuuni n'obuwogowogo mwe yayita ekunya. Baali baakasimbula ekigere ne poliisi etaamanya yagibagulizaako n'etuuka. Wabula oluvannyuma kyazuulwa nga nayo yali ku makubo gaayo malala. Ebyali byogerwa ne poliisi yabiwulira era neeyagala okwongera okumanya ekibaddewo n'engeri gye kituuseewo.
wabula eyaliwo nga kibaawo mu kaseera kano si ye yali anyumya, mpozi we yali anyumizizza nga be bawambye entebe etuulwako omunyumya. Naye nga tolemwa kulowooza nti n'ebitabaddeewo bo baabirabye, anti nga mu bye boogera bassaamu n'ebikolwa okusiigira ddala ekifaananyi. Kale nga mpa walowooza Nnaku kyakujuliza yaliwo. Byonna omwali n'ebyobulimba nga bimaze okuwulirwa, omulambo gw'omugenzi ogwali mu kukaabya abangi amaziga gwaggyibwa we gwali gusensebuliddwa ne guzingibwa mu kiveera. Era ekyaddako poliisi kusalawo naye emale okutuuka ewaali wagudde omutemu. Amazima okusinziira ku ngeri emmotoka gye yali efaananamu, kyali tekikwetaagisa kuba na bukugu bwa njawulo okulangirira nti eyagirimu yafuuse dda ennyama ya walumbe. Era buli eyagituukangako ng'ekiwa kifuuwa akizza munda n'okwesabira aleme kufa bubi bw'atyo. Ku kino ekyali kirabiddwa tewaali kindi kwongerako mpozi okusala amagezi g'okugisikayo eritemwamu sigiri abaana be yali akooneddwa ne banywamu waafu ya ssukaali. Engeri gye yali ku kalebwerebwe baasooka ne bagizizika bamale okuggyamu omulambo guleme kuvundiramu bategere n'okutegeera gwali gwani. Kino kyatwala ebbanga eriwerera ddala kuba emmotoka yali efumye nnyo. Wabula ekyali kyewuunyisa nti ku kigo ekyo kyonna omulambo gwe yalimu gwali teguvuddeemu musaayi mpozi otutono otwali ku nnyindo. Naye gw'omubiri gwali gulebedde buyoka era ng'ogwasokoddwamu amagumba gonna. Ab'ekutundu ne poliisi baagenda okwetegereza ng'omugenzi si mupya ku maaso gaabwe, anti poliisi yali emumanyi bulungi kuba baali baamukutteko ennaku ntono emabega, wabula ne kizuuka nga yali alangiddwa bwemage. Ate bo baganda ba gwe yali akoonye baali bamumanyidde mu kiti kirala era eky'omuntu omulungi atagambika, anti n'okuba ye yali yagulira omulema ono akagaali akaali kamuyambako okwanguya emirimu wadde mu kaseera kano kaali kakyankalanamukko. Naye wadde yali yakola omulimu amatendo gutyo, wabula eno teyali nsonga kumwejjeereza era bangi baasigala baliyita ttima eryamuttisa musajja wattu. Tewaali kyakuzzaako mpozi okusooka okutwala emirambo gyombi mu ddwaliro okwekebejjebwa oluvannyuma giweebwe bannyini gyo giziikibwe. Wabula bino byonna okuteekebwateekebwa, abooluganda lwe yali akooneddwa baali bakombye kwerima nga bwe bateeka okufuna obwenkanya nga baliyirirwa. Weewaawo ne yali avunaanibwa kyali kitegeerekese nti aluguzeemu obulamu. Wabula ebyewuunyisa muno mwe bitaggwa mu nsi, tewali yamanya kyabagula musirikale omu kukwata awakubira ntunnunsi ku mwesezi eyali amaze okulangirirwa akabenje bwe kamutuza amafumira. Naye abaaliwo baagenda okulaba ng'amulemeddeko bw'amukyusiriza, okuwulira ng'agamba nti, "Bannange, ono mulowooza takyalimu akalamu?" Ku baaliwo kino mpaawo yali ayinza kukikkiriza, era abasinga baayagala beezuulire wabula ne balemesebwa, anti olwo ekyali kizzeewo ate kwangu atwalibwe mu ddwaliro bwe kiba nga ddala yalimu omukka, abasawo bawadeewaddeko okuzza obulamu bwe asobole okuwera ennemba ne gye yali azzizza. Yateekebwa ku ppiki y'abasirikale, omu n'agidda mu mitambo ate omulala n'amukwatirira bw'etyo mu kikka ekingi n'evaawo. Abaaliwo baalekwa banyeenya mutwe era ng'abamu tebakkiriza nti ekyo kyali kisoboka. Wadde ppiki eno yali ekuliridde naye yali ekyasobola okuwenyuka era emisinde kwe yagendera nga gibula ku singa gya mmotoka eyali ekoze akabenje. Ampuliriza omulungi, ku lw'ensonga y'akadde kankusaba onzikirize ebyolwaleero
mbifundikirire wano ate olundi era amangu ddala bwe tunaava twongere okumanya biki ebiddirira. Mwenna mubeere bulungi era mweraba.